ebyo biteeka bye mulese mbusiba mumenya amayumba g'abantu mubiviireko ddala. I don't know who brought that law. I don't know. Please muve ku mayumba g'abantu. Government ene ebirala byonna ebizanyiremu naye muve ku mayumba g'abantu. Leave people's houses. Muve ku mayumba g'abantu. Temuddamu na kukyogera nako ekyo. Mwagala kuvunika government. Mwagala President Museveni agwe. Naye kye nategedde abantu abatagala President Museveni bali munda. The people who are fighting President Museveni are inside. How do you wake up one morning? No tula ku TV. No kati tugenda kuba mayumba g'abana Uganda. Are you sober? Do you know what that can cause? Do you know the instability that can cause in this country? Are you sure you can manage that? Osokuba mayumba g'abantu gwe. Nalabye omuvubuka omuto body review. Reviewing what? Bazimba muliwa. What are you reviewing? Are you reviewing your weaknesses, sir? Are you reviewing your weaknesses? Bazimba muliwa. Body review, building review. What are you reviewing? Lie like an envelope, young man. Don't destabilize the country. Twakava mu kalulu abantu baavu. Mu kalulu konna abantu tebakola. Muli ku economy mugizanyiramu. Muzanyiramu economy. Abaloga ali ku mapeera waggulu. Abaloga atudde ku mapeera waggulu ne muve ku mayumba g'abantu. How do you come at my home? Nogati you come at my residence. Nogati Junior ogenda kuba ennyumba yange. Allahu Akbar. Enyinde eno bwogisindiikiriza nnyo gireeta omusaayi. Emusindiikiriza abantu mubagobye gye bakolera ne gye basula. You chase people from their workplaces. Even Uganda wana abantu basigala kwebaka. Era abantu bonna batulonda bagamba ti government ya Museveni tujagalako ekintu kimu twebaka kutulo kye twasigaza. Muleka abantu bebaki. Leave people to sleep. Omuntu ava mu kibuga nga talina wadde ekikumi nadde we naanu amazzi. Olunaku ne lucha. People are going through a lot. Omuntu ava mu kibuga nga talina wadde ekikumi. Naga wange kanzire wange nebake. Naye omulumbe yo gye yebaka. Muli bantu bakikaki. Munawo yagala President Museveni ayogera ebyo. Economy yonna mugikanze. Buli wakati ogenda mmenya amayumba. Abantu bagula sementi. Sementi adibidde mu factory. Emitayimbwa gidibidde mu factory okanga economy. Lwaki okanga economy? Buli wakati nyenda kumenya amayumba. Teri agula sementi. Kati factory ezikola sementi adibye. Emitayimbwa abantu bakyagula. Nenga mwogera bubi. Government enefuna aboogezi. No nze tatange yabeeranga one. He was a good communicator. The problem, my father died. Yali abawolereza. Mirundi died. Was the only one who can speak society. Because ye yali amanya how to package information. Ne government otecha ina bajogerera. Bwe buzibu bweyina. Ate abajogerera. Tebateeka muko ku common sense. Tikino nkyogera naye kikola. There is an information gap. Smart genosale kyogenda kukola. Ninaku zo genosale nkuandikira email toziddamu. Nze mba yabagamba mazima. Nange we munatuuka ne munneegobako mukuba Junior atugamba nnyo amazima. Mwe abamanyi. Nze Junior njanyo President Museveni, njanyo government. Nze sizalaba kintu n'ensirika. Yes. Genosale nkunoonya sikulaba. Jeno muwozi nkunoonya sikulaba. Mwe abamanyi. Baga ekyattu omwami nakimanya lwaki tewayogera. Nze njogedde. Wamasi byogedde misanatuko. Kati munkyawe ku mazima. Abagamba nti ekyattu omwami nakimanya lwaki tewayogera. Muleke tubaweka information what is on ground. Nafe munatwegobako. Mwaba manyi. Nze Junior nasigala kati kwogerera gwanga. Naye
muve ku mayumba g'abantu. Ennyumba we ziba zaazimbibwa zireke. Etteeka terikola nga lidda mabega. Etteeka litereza bya maaso. Oba eriyo abaazimba nga tebalina pulaani, that's now a bygone. Kati tudde ku kintu kimu, how do we plan for the future? That's what the law does. It is my Uganda mateka muga interpreting bubi. The law is not there to work backwards. Tukola amateeka to plan for the future. Abazimba nga tebalina plan baleke. Tandika bipya. Ogeti kati buli atandika okuzimba. Azimbe nga ina plan. Kabiri byakulema. Bireke. Neteeka kyerikola nga lidda mabega. The law works in front, not behind. We are students of law. Sino subaka administrative law at the university. In fact, nakuzo tuweta nagenda ku university kusoma mateka gule ebitabo weesomese. Educate yourself about the law. Kale nyumba zikoze eki. Enyumba zeziba sete mu government. What have the houses done? I've never seen a house stealing money in the ministry. Mukwata agabbi. Uganda mwetaaga yokwata eribbiri mwagalala gadduke. Yana president collapse president 7 chai nokola. Kwata ye eribbiri mwe sava. Olise mu kibuga nga liri bote. We baddamu okubanga siyenze. No, the only way how President 7 can fight corruption. Mukwate ye eribbiri mwe sava dede. Mulyambule mu kibuga. Kamadi agende nga yeewuba we baliddamu okubba. Au ku parliament okwata ye eribbirimu. Ngoliisa ku state square nokiri ali ku mukwano noweta erugogo ng'endulu bwe zivuga yabadda bbaza z'amadagala nabadda bbaza z'amabaati. Awo corruption ajja kugenda. Awo tebajja kubba. Naye ula president yayogera baseka. Bali eri bakuba bukule baga kati tukwate ye eribbiri mwe sava. Tokwata buno obubibbi buno obw'amabaati. Kwati naddala bali abanene. Eribbi nga ddene ddala. Oli sibe empingo oli yambula engoye. Bayite omuyise mu kibuga kyabadde abba. That's what the president should do. And as the president 7 yanfunanga kirabo. Ebimu president 7 byatugamba tumuyambeko okulwanisa enguzi. That's what he told us. Naliwo. Era yakyogera asonga munze. The president told me, broad daylight, my son help me to fight corruption. Kati ekisanja kino tugenda okwogera abali b'enguzi. Tugenda list ku list, kitongole ku kitongole. Ate Katonda atukola bulungi, Genomozi tayagala babbi. The good thing about kyetuyina kati, Genomozi tayagala bubbi. Kyekirungi kati ekiriwo onaddukirawo. Ekirungi ekiriwo Jenemoke tayagala bubbi. Yampise nkadi yino. CDF Genomozi yampise. Era yuno Genomozi yenyini ng'awandiika. On the occasion of marking the 52nd birthday anniversary, the Chief of Defense Forces and the SPA stroke SO Genomozi Kanyerugaba requests the company kanokakulu nnyo. Requests the president of the company, Mr. Tamale Mirundi Jr. You saw him lying. Ati gwe jansi nekireke ebinyo. Ati mga teba mumanyi bamanyi. Malo kujizamu kati ba YouTube abamu bagenda kunyiga. Mwe musigale mukulya mmere ya bwerere. Na kwenyampira. Ba YouTube abamu temunyiga. Bino kitange yabikolerera. My father worked for this. Cheba italigase. Chiro kati cheba italigase. Mugezezzaako nnyo okunwanisa byagaana ensi enjagala. Mukula amanya muve mukubba.
kati ba YouTube bino bibaluma era Junior Jeno Mozi gwayise era President 7 yaita Junior gwe bayita nchimanyi bibaluma Jekines bikuluma ne sendikaddi wa Emmanuel ne kanu kabati akatalebirira abantu mwe musigale kusabiriza bebekulu twagalayo keti twagalayo bere mwe mwasigala kusabiriza bebekulu sajja abakulu ne mutuka n'okwa byabalonge wa mwera ne mukubira bebekulu yabazaala ne bisije mute mukyaswala muswaza buswaza ku myaka gyammwe nkaaga Jekines singa okyakubira bebekulu esimu akugulire bereya. You are too love you people. Namwe mwina abakazi. You have namwe abakazi bamwe babakulisa ati mukulikeyo. It is a shame. It is a shame. Nabalabye keki musabiriza nsabirize omwenge muliga batakola naye kati sendi ku myaka gyensanvu sendi okyasabiriza bereya choka bebekulu atuse kubanga muzzukulu gwe musabiriza kati mwagala kwekolera mwamanyira ebyobwerere. You want free things. Kati gwe bati nawe singa yogera mbantu bagobe South Africa babutalabirira bana gwe bati basajja kati mwali mwekabiza kyalo sibata kyali kikabya sajja omukulu ina n'abazzukulu endio satu nodda mu kamera newire mukabya ne mukaba mali mukabira ki tutye nnyo tukuba mabere mu kyoto ensere mekutambula banka tezagula ko okuba mwakaba basajja mwe mwebozeza nnyo amagezi ate nga muli basajja bakulu ddala abandi badde mutule wammwe ne mwere ebijja gye bagenda obaziika ne mulimo okugula empalana ku bantu abagenda obaziika ne mukola emikwano kuba kofini n'abanafumba oboje mulumberwa mmwe ifu kyokudda omwekabye mukyazza ki ku myaka gyammwe. Kenzo yabavuwaza mulikirawo okulira ennugu ku baana abato kuba bagambyeko amazima mwe nyini mwabadde babyeyogereramu abakadongo kamu timuli bubi. Tunulira Paulo Kafero abaana be baliwa abaana ba Kafero baliwa nati munepankapanga abaana ba Kafero baliwa abasoma baliwa. Where are Kafero's children? Mwe bayimbe mwe bwe mutajje ensonyi mu bwavu ne mukozesa obudde bwammwe bulungi mujja kusekererwa. Eno ensi kyewali si kyekigasa kyoyina kyewali is not important. What do you have now is who you are. Ensi kyoyina kyoli si kyewali. Ebanji bali bakola mu banka bagaga akole sinakolanga mu Centenary nze yali manager wayo so what. Fe Junior tutulaba fe twaliwo enzoka fe basuko kuba ebivuga nofuna muki nofuna ki wayimba nnyo taata tukiriza wayimba n'ennyanja ne yeyawuzamu ey'Emisiri. What did you get? Monsi tokolanga ekintu kyotafunamu nkiddemu amagezi gaze ogendawo n'opama okola ekintu kyotafunamu genda mutoyo opame. Never do something you don't benefit from. Kankiddemu omulundi gumu ensi eno mugiraba tokolanga ekintu kyotafunamu. Go to the toilet. Kati mwe basse batamwayimba akadongo kamu oba budongo bubiri oba bwali budongo busatu tebikyagasa. Omulembe gukyuse. Omulembe gwaba kapa temensingo sale nsingo temensingo ebye biyimba byammwe ebye mwali muyimba byali birungi ku budde obwo. Dole yo mwana wange mama tete ebena masanyalaze tete izo zali nungi ezo zimuli asooka Zaine bola bansirise muri dwane asagenziramu ekyo balabala babulamu nenda atyo kuba mubogana ekirunjo oli wambala mbagaze ne tata munanga akukonera byagwake ebyo kati old stories bygones
ensi ekyuka naffe tujja kutuuka nga tewakyali atulaba time will come nga Junior tewakyali n'amala budde bwe kundaba ensi ekyuse. So okusinga okukolimira Kenzo mumunyigire mukaabe abasajja abakulu abameze envi mweswaze kati Kenzo kiki yabagambe ekitali kituufu okujjako ensonyo zifuula obusungu awo kiki Kenzo kyayogera ekibi okujjako basajja mu abakulu nga mwagala tugamba nti just ensonyi mwazifuula busungu. What bad thing did Kenzo say? Naliko ku airport olunaku lumu omusajja najja nga tuli awo Entebbe ku airport nali ngenda Dubai. Omusajja yayogera statement naga abanaku bano lwaki tebatukolera abagagga we tuyita kyenva mboze yali annenanye nti oyani nangamba oyo omusajja mugagga ine ebizimbe mu kibuga awo nawo ne wakiseka ina wa maduuka nenga mutuufu tuli banaku. Omuntu aganti oli munaku nga toyina sente kikirize ndige mazima kati bwona wakanogagga wali zibano omuntu oli wavenaga Junior oli mwavu segana kuba kuyenda bika ndi mwavu kituufu bane bintu ebimo tutandiko bikiriza tutambule nabyo ulimbe kuteka unyonyombeera bangambye ndi mwavu si kyoli kati bada kale oli mugagga ine ebizimbe se mukirize ebituufu ebibagambibwa wegati oli mwenzi nga nawe kimanyi oli mwenzi ekikuyombya ki amazima galuma tere agala gamugamba naye kenyene sigagala omuntu wagamba amazima n'omugaya kati obadde ngamba gaki already wa ekituufu oba okimanyi. So sebata ne banno muve ku Kenzo ayina omukisa gwe mugezezzaako okusuula Kenzo simanyi kye yabakola atasenya mannyo atana n'abamaaso yenna atandikira ku Kenzo. What did Kenzo do you guys? Because idabo obusungu mumuyinako bugi banne bawalanye Kenzo bawalanye omusajja oyo kyokka no yabeera mu bibye naye oba Kenzo lwaki abaluma nnyo nina n'abayimbi bemmanyi bawulira bubi omutima ogutagaliza tegufuna oyo Kenzo Katonda yamuwa omukisa ayimba ebiyimba bwe bito ne bikuba ensi yonna kati ayina lwe yakubye kabuna mawanga. Katonda yawa Kenzo omukisa nti ye ennyimba ze tezeetaaga ati mungi ebiyimba byebibeera bwe bito naye bikuba kati ayina olupya lwe yakubye bange lutuuse California bange luli California kati luweta luyingire New Jersey owulire awadi nze Kenzo yakuba Diamond Platinum nga balimu nono omuyimbi we Nigeria gwe mutya Davido we nava ku Kenzo. That guy is blessed. In fact Davido yavuna gati babiddemu kumwe abayimbi ba wano kuli kasobola okuba Diamond Platinum wadde Davido munyimba muyimba ng'ebikere bisaakadde obulago buli omu abeere mu layini ye aba muyimba ennyimba soprano ne beat tobyawula oyimba biki what are you singing?